abange eri gye ndibeera nga nvudde mu mubiri guno ogutabeerera. Antegekera obulamu abange eri gye ndibeera nga nvudde mu mubiri guno ogutabeerera. Tegekera obulamu mikwano eri gye ndibeera nga nvudde mu mubiri guno ogukunda. Oli omugagga mu Luka 12 yategeka n'amenya amawanika n'agaziya byonna nga bya mubiri gwe. Naye nze nsaba amagezi wano ku nsi funa 10 ne mu buli obujja. Abalungi abatukuvu balamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Olimba lutugulidde puroguramu yaffe eno olunaku olwaleero dakika zigenda kubeera ntono nnyo 3 zokka. Ntegekera obulamu okuva eri Mami Favor Senfuma. Leero ndowooza mugenda kunkyawa kati ngenda funayo ku bagenda okunkyawaawo. Omutume wa Kristo yagamba nti mpemberera kwagalwa abantu oba kuweereza nanti ki Katonda. Nina ebigambo binjagala okwogera olunaku olwaleero nga siri musanyufu wadde n'omudu n'ogumu. Haleluya. Omanyi nze nabagamba ebigambo wano era mbategeeza kuva ku lubereberye wano. Saagala kwagalwa. Saagala kwagalwa. Saagala kwagalwa. I don't beg to be loved. Ate era saagala kwogera bintu bye buli omu byagenda kwagala. Bwento bwendi kyonoonye nnyo obulamu bwaffe nti ensangi zino nti omuntu alina okwogera ebintu abantu bye baagala awalyoka. Olwo omukulu omu yajja n'angamba omukwano gwange omu n'angamba nekwe kati ebintu ebyo olumu byoyogera ebyo bigenda kusuula following kubanga ebintu ebyo abantu abo beeri bagira bati bijja kusuula following. Sifayo ku following ngenda gikozesa ki. Bible etusomesa ngenda kusindika message eno ngegenda eri Musumba Tom Mugerwa directly. Emabega keyo nali nina ensonga ezaali zigenda mu maaso zaali ngoberera obulungi ezaali wakati wa Musumba Tom Mugerwa ne Apostle Naboth. Naziteeka ku platform eno. Lwaaki naziteeka ku platform zino? Olw'ensonga nti it was too much nchite gume nchite omutima guli ogw'olwazi. Waliwo omuntu okubanga alina omutima gwa lwazi wagulu akulaga nti mugonvu naye ngeri munda mugumu tanyenyezekeka. That was happening between you and Apostle Naboth. Kati ekizibu nti totuukirikika. Kizibu nti it was kyatwala ebbanga ddene nnyo gw'okusetolinga ensonga ezo ne Apostle Naboth. Namala kuvayo kwogera nenjogera ono ne banvuma naye nga nze manyi kyendiko. At the end of the day kinali nkugamba era kyewakola tigenda mu kooti musetolinga ensonga ne Naboth. Ate ensonga ezo twazigobamu bannamawulire. Lwaki? Kubanga tetwayagala bannamawulire baspreading amawulire amafu n'ensalawo nzigoberere nze nga nze omuntu. At the end of the day gw'owulira nze naddamu okwogera ku bya Naboth naawe ebyo byaggwa kubanga kyaggwa wagenda mu kooti ne kiggwa. Amina. Ensonga eno era najoogerako dda kubanga muli bazibu temutuukirikika. Amasimu gammwe mazibu ga kukwata mazibu yeti ate ng'eno ekintu kirya. Kati ensonga za Naboth tuzize ebbali ezo zaggwa siriziddamu zoogera sina kyenzoogerako. Naye ensonga eno endala gye ndi mu kwagala okutunuuliza bikola Bible esomesa Lubereberye 2:24 omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabeeranga omubiri gumu.
leero nzize nyanjula ensonga eno ngenda kujoogerera paka wewanabeerawo enkyuka. Ngenda kujoogera paka wewanabeerawo enkyuka ng'ekyanabwefu wewabeerawo enkyuka. Nekino ngenda kwogera paka. Bayibuli esomesa mu Matayo 21:14. Bayibuli esomesa nti musabe, esomesa nti mutunule musabe. So we are watchers and at the same time we are prayer warriors. We are not just prayer warriors, but we are at the same time watchers. So we first watch and we pray. This is my principle mu bulamu bwange. Nti mala kutunula n'endaba wawe ngenda kiki kyentunulira kiki kyensabira. Rather than bangi nnyo babatwala eyo mu kusaba n'okusiba kwa mwezi mulamba nenga nekyemusibira nekyemusabira temumanyi. Kati n'ebigambo bino byenjogera waliwo abangi abagenda okutuuka era nkimanyi. Bagenda kukuma ebyoto. Kati omulabe kati alumbi kanisa. Kati omulabe alumbi mbimanyi. Era waliwo abatimba ku pages z'Emutundwe bati ono omulabe kati alumbi kanisa. Banango Sitaani agolokokedde ku musumba waffe. Naye ng'ebigambo byenjogera nti Sitaani agolokokedde ku musumba wammwe. Byemwogera nti Sitaani agolokokedde ku musumba wammwe. Naye nga bituufu, ekituufu kiri nti ABCD kituufu. Kati ne muwayiriza Sitaani. Nenge lwaki muwayiriza Sitaani? Kubanga muli bajjeemu, kubanga emitima gyammwe mikalubo. Emitima mikalubo migumu nnyo. Manza mami mukyala Tom Mugerwa, mami Justine Mugerwa. Long time back nga ndi ku TikTok. Unfortunately waliwo ababadde bajja balondola account yaffe ya TikTok ne bagispam likinga. Abo bo babaddewo era be bamu be bali balwanyisanga Facebook page yaffe edda. Era be bamuti kwe kasitotekayo ensonga nga zikwatagana ku Mutundwe ti nga bajja baspam likinga. Ndabategeeza ne mbabuuza ekibuuzo. Mami Maza, abakyala abo abaami abo boholdinga mu custody yo nga tobata obagazaaki. Obadde okimanyi nti omulembe guno obufumbo bw'abalokole bwe bukyasinza okumenyeka. Obufumbo bw'abalokole bwe bukyasinza okumenyeka okugyamu ensasagge. Omanyi lwaki? Kubanga tuli careless, number one. Ekyokubiri twefuula nnyo ab'omu mwoyo ennyo ekigendera eddala ewala. Ne tutuuka ku level nti omukyali waka asobola okunyooma bbaawe, omusajja waka asobola okunyooma mukyala we kubanga ekkanisa musumba ayogedde. Gwe bakukubira akasimu wonna we bati zu engoye ozambalira ku mugongo nga nswanga odduka kubanga musumba mpise. Ne weerabira nti ate ekkanisa esookedde eddala esoosewo waka mu bufumbo waka ne mukyalawo. Tuli ffenna sigenda kulwawo nnyo. Dakika 15 zinza n'okubeera nga nnyingi. Just njagadde nzije mbawulire kiki kyenyindiko wowe ndaga. Tulina ensonga mpitirivu nnyo ez'okukwatako. Kati eno ngenda funamu abankyawa bangi ababadde bankubira mu ngalo kati wali eri mabigako wali eri bagenda kendeera. Lwaki? Kubanga nina we nkutte we bataagala nkwate ewaluma. Bible esomesa, therefore shall a man leave his wife and his mother shall cleave unto his wife and they shall become one flesh. Lwaki Bible esomesa nti omusajja kyanaavanga aleka kitawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we bonna ne babeera ng'omubiri gumu? Kitegeeza nti omusajja yawasa, omukazi si yawasa. Obunfuna ndowooza. Kitegeeza omusajja yawasa, tekitegeeza nti omusajja alina kuva eri waka aleke kitawe ne nnyina then ajja yeetabe ne mukyala babeere omuntu omunedda. Kitegeeza omusajja yawasa, omukazi si yawasa, omusajja awasa. Therefore a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall become one flesh. Nolekyo omusajja awasa, omukazi tawasa. Tuli ffenna. Kakati abaami abo mami, abaami abo okuviira ddala mu biseera bire ebya COVID,
najja ngoberera ensonga zino bassebo ne bannyabo, ensonga mpitirivu nnyo ezigenda mu maaso mbiri gwa Mukama waffe Yesu. Naye nina ensonga zengoberera nga ezimu nga zeetaagirira kukwata n'abuvunaanyizibwa. Tugenda kujja mu maaso eyo ojja kwetegereza nti kino ky'oli mu kukola oli mu kutta kkanisa. Olaba nti mu nsonga eri ewa Susan Makula nti Jezebeli. Kati Jezebeli tekikuma bukomi nti omuntu abbe musajja wa munne oba ayenze ku musajja wa munne, nedda sekikomawo ka kigendera ddala wala. Gwe buli okwata abasajja abo n'obateeka mu custody yo, n'obasibira awo, n'obeera ne full authority ku basajja abo, n'ojja authority ku bakazi baabwe, authority n'ogizzanga eri mu mikono gyo ng'eri ku remote yo. Abasajja abo the more bw'ofuuka remote gye bali, ofuuka Jezebeli, kubanga babeera bali under your control. Ekyo Jezebeli kyakola. Nkiddemu njogera ebigambo bino nga mbivunaanyizibwako. Oli wa ddembe ogenda mu kooti n'okola kyonna ky'oyagala, muli baddembe. Ogenda mu kooti ne mukola kyonna kye mwagala. Nkyogedde muli baddembe, ogenda mu kooti okukola kyonna kye mukola. Kooti ya ddembe okumpita okujja ngende mpa obujulizi, ate nyimirira bwogu, ate sina linnya lya muntu lyonna lyenteekamu. Nyimirira nze ne Kristo n'Omwoyo Omutukuvu bwogu. Kino kye mukola, kino ky'okola okukwata abasajja abo ne babeera nga bali under your total full control, kya bulabi nnyo. Kino ekikolwa kiva mu magombe, and kibaddewo for a long period of time. Nti abantu bano omanyi abalokole tulina olugezigezi n'olujjanja. Tutegekategeka zi service mu makanisa ezitaggwa ezo tezirese bizibu wowe. Ezo service ezitaggwa gwe buli lunaku lunch hour, kiro overnight, buli Friday overnight. Omusajja yikati ye abasajja abamu be mulina si balokole, ate abasajja abamu balokoka naye tebalokoka. Abamu bali awo bo batwalibwa butwalibwa, abamu balina mikwano gyabwe be basiba nabo ku kyalo eyo, baddeyo ne banyumyako ku bakyala baabwe. Waayi wange buli lwakutaano tabeera wano nti kikyate. Babeera embu mu kusaba bakwaba kyokutaggwa, awo nga batandikamu ku balwale. Leero gwe kati akomuntamu okumbako, akomuntamu ze Friday nakabuuka ngende eri gugundi wannakachweri emmanga eri jengula akatogo kati, kubanga waayi ku buli lwa Friday mukyala wange tafumba katogo. Lwa Friday kasitagina mbwate naye ngira bwenti bazibu. Abakyala bangi nnyo bagenda mu kusaba overnight, abasajja babe basigala waka. I have the experience, mbadde mu kanisa nkimanyi. Omusajja yo muntu omuzibu okutwala mu kanisa. Tula mu kanisa olabe ennamba esinga mu kanisa bakazi, ennamba esinga mu kanisa bakazi. Abasajja basinga basigala waka, wadde balokoka balinda genda Sunday. Kakati kyatandika mpolampola we Mutundwe, abasajja babeera awo tebavaawo. Service bwe zituuka nga badda ku bituuti nga balera amagulu, n'olaba abasajja abakulu ne batula ne balera amagulu nga bali mu kusoma Bayibuli. Then ne bamaliriza okuvaawo, amaka gaabwe nga gali mu katyabaga. Kanzije kanfube kamwebaziwe nnyo musonyi muko okutatagana muko okutonotono kwembadde nfunyemu kaawo. Mbadde nkyabategeeza ekkanisa ya Kristo ku mulembe guno gwe tulimu, omulaba agiyiganya nnyo naye nga agiyiga esinziirira mu maka. Kasita amaka bagabotula ne bagakuba, waba tewakyali kanisa, kubanga ekkanisa etandikira mu maka. Eyo tugenda kujja, ekkanisa etandikira mu maka. So amaka kasita gabeeramu obutabanguko, ekkanisa ebotoseemu.
omusajja awasa olunyiriri luli mu Bayibuli wano lwewuunyisa kandukuwe sina budde nnyo bungi nnyo njagadde nze mbabuli Bebulaniya 13 n'olunyiriri lwa 4 Luka Bebulaniya 13 n'olunyiriri olw'okuna Bebulaniya 13 n'olunyiriri olw'okuna Bayibuli esomesa nti okufumbiriganwa kya kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Tukaddemu okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu. Lwaki Bayibuli egamba nti n'ekitanda kirongoofu? Kati waliwo ebintu ebisobola okukolebwa n'ebyonoono obulongoofu bw'ekitanda. Bayibuli ebesomesa ku kitanda nti ekitanda kirongoofu, kino kyetegeeza wammanga, etegeeza nti ekigatta abafumbo bano kitanda. Obufumbo nga tebuli mu kitanda kikitta obufumbo. Omukazi asobola okubeera nga mukyafu eno wabweru, mumulengera ekikazi kikyafu, ne mwebuuza naye ekikazi kino ekikyafu omusajja ono yakyagalako ki? Kumbe ekikazi kino gwe kyolaba nti kimalibu kinnamudiggudu kiri awo tekitegeerekeka, kisiiba mu manda, kikyafu. Naye munanga obufumbo bwakyo buwangadde, kibeera awo kikyagumira awo kikazi kyattu. Naye ng'eki kikazi kino kyovuma gwe kyolaba nti no kiri awo tekitegeera, kyekimanya bwe kikwata bba waakyo mu kitanda. Oba nfuna ndowooza kikakkamu, kiyonjo, kirongoosa obuliri bwa bba, bba waakyo afuna ekyokulya buli bwayaggalidde. Oba nfuna ndowooza kitanda kirongoofu. Ekigatta abafumbo buliri, ekigatta abafumbo buliri. Obuliri bwawudde abafumbo kubanga gw'oli mu kusaba kwa mwezi mulamba. Ate musumba yatugambye buli kiro tulina okugenda mu kwegayirira ku lw'ekkanisa. Obadde ki? Olwadde omutwe. Ate kati batugambye okusiiba, kati okusiiba kwa nnaku nnya, kati ogenda okumaliriza ng'eneewaka nze mpulira omwoyo aŋŋamba n'ewaka tugenda kusiiba ensefulya zonna tuziwunzise. Oliko ekikyamu, oliko ekikyamu. Gwani yakugamba nti abasajja abo basiiba? Omusajja oyo asobola okusiiba ng'omulemeddeko naye omutima gubeera teguliiyo, era amaliriza asiiba ye mulugunya. Kati ogenda okwetegereza abakazi omulembe guno mu kkanisa babakutte nnyo ku matu, bawuliriza nnyo abasumba baabwe, bafaayo nnyo ku buweereza. Obasanga bonna bafukamidde bati daddi ayogedde, daddi Mukama yeebazibwe daddi. Ojja balaba wano mu comments asobola okugyayo ekyambe n'akuggyako okutu n'akuggyako akagere, asobola okukola ekintu kyonna kyayagala singa okutte ku daddi we musumba. Naye wadde ewaka taata w'abaana be n'afuuka ekisiraani, n'afuuka ekikolimo. Taata w'abaana be waka abeera dayimooni, naye nga wabeera mu kkanisa ye holi asembeddeyo ddeyo ddala. Kakati abasajja bano kasita mubakwatira mu kasitode yammwe, njogera ne maaza, ate era kino kigenda eri musumba Tomu Mugerwa. Kikula, ekintu kino kikuze, kikulidde ddala. Ekintu kino kikuze, ekintu kino kikuze. Gwe engeri just lowooza mbulowooza nfolowinga nno buli kimu nekigenda mu maaso awo, nfolowinga buli kimu era buli kigenda mu maaso awo nkimanyi. Ate tewali kyenzijja kwogera wano nga sikirinaako obukakafu bwakyo. Buli kimu nina obukakafu bwakyo, buli kyenjogera kyonna. Juzu nabagamba wano ku bintu ebyali bigenda maaso mu kooti wamu naawe ne Nabothi, nga bamu balowooza nsaaga. Luvannyuma nnyo kati abamu buli omu n'asirika wati abali bavuma abali bakola bonna. Nze bwe nzijja wano sirina lutalo na buweereza bwa muntu yenna, naye ekinnuma nti waliwo ebintu ebimu bye tulina okutereeza nga byolaba biri mayina, tulina obitereeza obwangu. Naye emitima gyaffe olw'okuba nti gikaluba ne tusalawo twefuulire ddala bakiwagi. Omanyi obufumbo bw'abantu obuli awo obukutuka,
obufumbo bw'abantu obuli awo buyulikamu, obufumbo obuli awo buyulikamu. Juzi mabegako wali nali njogera era najja nenjogera nembagamba nti Mutundwe awo waliwo embaga egenda okutegekebwa era weeri etegekebwa nenga etegekebwa mu kyama nenga ekyama embaga etegekebwa bano bombiriri bafumbo babaddewo for long time nenga ate administration ekimanyi nenavaayo nenkyogera wano ne bankuba emiggo ne bankuba emisumaali nembaga abanange nze mbabulidde. But at the end of the day Musumba Tomu kenyini gwe kenyini watuuza meeting ensonga ezo ne ziggwa tiba ne tujja kuswala ekintu kino kikome. Tekyakoma kakati waliwo ebintu ebimu byolina okuyimirira n'oyogera n'olema kwogera bwogezi bintu abantu ne basanyuka daddy twafuna ssenga waffe twamala mukama akuwa omukisa ate ono ye yafuuka kojja ate yafuuka ssenga kubanga oyogera bye baagala. Abakazi mukwate bulungi babba bammwe mutwalireyo ku mazzi mu kisenge omunaaze bw'akomawo ekiro ng'agezebwa ati atofaayo gwe muwe buwi kyakulya yeebake. Abo baagalawo nnyo bakubawo nnyo ne mu ngalo kubanga oyogera bye baagala. Njagala okubategeeza mami maaza Bayibuli esomesa nti omusajja akyanavanga leka kitaawe ne nnyina. Solo Ebbulaniya 13:4 okufumbirigana kya kitiibwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu. Kakati buli wokwata abasajja abo n'obateeka mu kasitoddeyo nga batambulira ku remote yoggwe oli mu kwonoona kitanda kyabwe eri. You are defiling ekitanda, you are defiling obuliri bw'abafumbo. Ekyo babadde okimanyi. You are doing what we call defilement. You are defiling and yet it should be undefiled. So you are defiling. Obeera oli mu kudefilinga amaka gaabo kubanga abakazi abo ekikulu kya byonna babatya mwasooka ne mwesimbako bwe muti olukomera lw'entiisa bwe muti. Mumanyi lwaki abantu basooka ne bagenda mu bapya? Mumanyi lwaki? Mumanyi lwaki programu y'abapya weeri? Waliwo yangamba omusome mbuzi okugenda okugolera tagagendako mu bapya. Muwoleza mu bapya simanyiyo. Goleza waliwo ebisomesebwa mu bapya nti birala nnyo n'ebisomesebwa mu bakadde. Goleza simanyi ekibatwala mu bapya era programu y'abapya lwaki weeri. Kubateeka mu ntiisa kikolimo kubambaza ntiisa eri muntu n'avaayo ng'ayambadde ntiisa kati nadde eno muti mu bakadde nayesooka nayambala entiisa awo amanadde eno mu bakadde kati agenda okuva eno okudda eri ng'alabira ddala Musumba Tomu Mugerwa ne Maaza nga balabira ddala Faraawo ayimiridde bw'ati. That's why ndi Mutundwe bwe buweereza bwokka bwe nkyasoose okulaba mu ggwanga Uganda. Bwe buweereza bukyambeerawo sirabanga buweereza nga Mutundwe ng'abagoberezi b'e Mutundwe. Abagoberezi b'e Mutundwe mbagattako n'abagoberezi b'e Wakakande. Yogera ku Kakande bw'oti owulire egundi embalasaasa. Kati n'ebigambo bino tubiyogera mumulooza tubakyawa ate nga bye bituufu. Mulina okubikyusa. Maaza olina okuleka abasajja abo ne babeera ne puroguramu z'ewaka waabwe. Golooza abakazi abo basanyufu nti buli lwa Sande abaami bano mubawe buti bwa sabuni n'akatwalo ne batwalira abakyala baabwe ate mu kugendayo babuuka bubuusi bakazi baabwe n'abaana baabwe bababuuka bubuusi bati engoye bazambalira ku migongo nga nswa badduka misinde baddayo wa Maaza. Simanyi mu buweereza namunagaani mmanyi mbimanyi Pastor Miriam Walugaba ate gwe nkulinako egundi
nduyite Luganda gwe ate oli munnange nnyo tetwogera nnyo sirina budde bugamba nti nzirawo tugire. Pastor Miriam Walugaba ensonga zino muzimanyi, ensonga zino muzimanyi bulungi nnyo. Pastor Miriam Walugaba ensonga zino muzimanyi bulungi nnyo. Mutuule ensonga zino muzigonjole. Abankyala bano yogera eddoboozi. Oba tolirina ddoboozi then kati okolawo okyawo. Oba oyagala kukwata bukwasi muzindaalo kukuba ttendo bagambe tugalagidde tuzikube paka tuzikubi. Naye ng'ebigenda maaso mubirabaawo then omuzindaalo okwata gwaki? Ekibuuzo kyange omuzindaalo mukwata gwaki? Bonna abasajja bali awo bonna babikiwako bibikubo bati bonna Maazi ayogedde. Ate Maazi alinawo eddoboozi ddene nnyo okusinga erya Musumba Mugerwa. Maazi alina obuyinza bwa maanyi nnyo mu kifo ekyokusinga obwa Tom Mugerwa. Kati abasajja abo Maazi nga bonyumirwa akadde k'ekirongooli ne Musumba Tom Mugerwa Daddy ne mugenda mu zi birthday nga muli mwenna, ne mugenda okulinnya ennyonyi nga muli mwenna. Ekyo ekitegeeza nti ekitanda kyammwe mukikuumye. Naye gwe lwaki abasajja baabanno obakuumira ku level etuuka ku ddala erifaanaganako bwe lityo nti tebadda waka babeera Mutundwe babeera nga bali mu safaari. Babeera nga bali mu safaari. Ekkanisa ya Kristo mugivuga mugizaawa. At the end of the day mwanyi ekigenda okuvaawo. Abakazi bagenda kutandika okwenda. Abakazi bagenda kutandika okwenda. Mbagala nnyo Mukama bankumi. Nkomawo. Nzija. Nkomawo. Ngambye nzija. Sikyaba buweereza. Kuba sina kyembwagaza. Kuba seegomba nti ndijja nenyumirira ku kituuti awo nempa n'obujulizi nti Mukama yeebazibwe. Sikyegombanga nako. Era seegombanga ko lunaku nalumu nti ndijja nembakwata mu ngalo. Sikyegomba mu bulamu bwange. Sikyegomba mu bulamu bwange nti ndijja nembakwata mu ngalo. Sikyegomba temukiroozanga nako. Naye nze kasita kiri kitereera. Kino kasita kitereera. Mumulidamu okuwulira nti njogedde. Kiri kyaggwa biri byaggwa. Bwenjogera ebitambuddawo ne bikyuka. Kati mwayiga Daddy waffe ye asirika ye entalo zaffe sizamubiriza mwoyo mubadde kyemitwe. Kati sitani omanyi bana abakyawanga olw'erinnya lyange mumanyanga ani akulimba nti waliwo abakyawa olw'erinnya lya Kristo. Teri abakyawa. Ate nze ebigambo byange bwe tubinjogera nze saagala kubeera nga bali bannasooka genda Magombe n'endabayo ebyaliyo leni nkomewo njogere nedda njogera liyali tekigenda mu maaso. Era nga nsobola okuyimirira n'enkyesitayinga konzekka bwogu bwomu. Mukama bawo mukisa nze ndikolase mweraba anyiize ensonyiwa ye lwaki nenenya sisobola kwenenya kubanga onyiize nkimenyeewo sobola kwenenya. Mukama banjagalire mweraba maaza kwata abasajja b'abandi obate bagende bakole abalala n'emirimu gyabwe bagisuulawo batuulawo wansi kubanga obasuubiza obusente. Wabafunira n'obuwala bubeerawo bubalabirira n'okubalabirira n'ebyokunywa baleeta ebyokulya baleeta. Baddawo abasajja abakulu ne batandika okulera amagulu ne baliko obuvunaanyizibwa ewaka. Musumba Tom Mugerwa abasajja abo bakwate balagiri bagende bakawa batandika. Kanisa nti eggulawo ku Mande abali mugende mukole mugende munoonye emirimu mukomengawo ku lunaku bwe luti lwa service. Basajja kikula ki ababeera mu service kuba 24/7. Obuweereza waliyo obuweereza bayita 24 simanyi full time minister. Full time minister buli ludda waawo nti tebaakole. Bwe bataakole bani abagenda okulabirira famire zaabwe. Abakazi ne bayiiya ne badduka ne bayiiya ne badde eno kubanga abakazi sajja mubakyemesezza okudda maka gaabwe. Badda bakakwoza nkuba kukyusa saati na kudduka misinde kudda ku kanisa. Maazi atuyize. Obufumbo bw'abantu bugenda kufiira awo mu by'okusaagirira. Awo watandika okuva enjigiriza ez'obulimba. Mukama banjagalire. Ekkanisa kasita mutandika okukwata ku maka g'abantu ne kanandika okwonooneka gatyo. Mumanya tewakyali buweereza. Muba musigaza oguzimba ogunene.
naye ng'ensonga eziri munda mweraba tujja kudda olulala babayi. Oli omugagga mu Luka 12 yategeka n'amenya amawanika n'agaziya byonna nga bya mubiri gwe. Fune 10 ne mu buli obujja fune obulamu obutagwawo. Omulala yalajana nako